mwabaddemu obubenje obuwerera ddala 10 mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga, naye nga mu bubenje buno obubenje 9 mwaviiriddemu okufa, ate akabenje kamu mwaviiriddemu ebisago eby'amaanyi. Awamu abantu 15 be baalumiziddwa mu bubenje buno mu kiseera kya Easter, nga 14 be baafudde mu bubenje, ate omuntu omu n'aba nti yafunye ekisago eky'amaanyi. Mu abo baafudde mwe mwabadde n'omusumba Pastor Stephen Kaweesi, yabadde ne banne abasumba okuva mu Amerika 2 oluvannyuma lwa kabenje essubuko nga ku Yesu akwagala church. Tukyanoonyereza ku ekyo, naye nga mu abo abafudde we tuba nga tumenyeemenyeemu mwabaddemu badriver 2 abaafudde mu bubenje buno, abavuzi ba piki 3, abavuzi b'eggaali 2, abantu ba bulijjo 5 n'ab'ebigere 2. Kyekiviirako abantu 14 okuba nti baafudde, ate omu n'afuna ekisago.